abatula abantu bagamba bya kikadde ebyo byadda naye nze ompise onkyazizza nkubuulire kituufu ekirina okukolebwa era abakyasinze okutomeza awantu awo baganda baffe ne bannyinaffe oluusi betutera okuyita bajje batusanyuse ng'abayimbi abeera yakatuuka ku mukolo ng'atandika okugamba obugalo si bubi sibalaba musituke we muli n'agamba n'omukojjangu ekyamazima bannyinaffe ne baganda baffe ennono yaffe mutukola bubi ekigambo ekyo kitegedde nkitegedde era nkiwulidde bulungi we tuba nga tuli ku buko wambuuzizza ebitalina kukolebwa kwe kwegendereza enjatula envuga n'enzivuunula y'ebigambo ebyogerwa ku mukolo awo ye mmwe abazze ku buko mulina okwegendereza enjatula envuga n'enzivuunula y'ebigambo tekijjaawo kusanyusa mukolo naye olina okulonda ebigambo ebituukanye n'omukolo kwe kwewala engero z'otomanyi makulu gaazo kuzigerera ku buko kubanga oyinza okunyiza abakulu nga tuli ku buko si kituufu kwogera ekyamazima nga tulinganga abali mu kutunda oba ekintu kyonna kwegamba n'oyogeranga ebigambo osinga n'emizindaala amaanyi oyagala kukakasa bali gy'ogenze naye n'oyogera nnyo nga n'omuntu waali akwatako obeera obuliddwa akawoowo mu by'oyogera wambuuziza ebitalina kukolebwa nkugambye engero ebisoko wabula bikozese ng'obikola ki ng'obimanyi kyebitegeeza ng'obimanyi kati waliwo ekigambo ekitera okukozesebwa nnyo mu kwanjula kyekiriwa ngenda kuwa ebigambo bingi naye kankuweeko ebitono olya wamaliriza okulya emmere amanyi okwogera n'agamba batuddaabuludde bulungi nnyo kati we tuli tweddaabuludde mukulu nampala yusufu ekyo kyekigambo ekikwate abaluŋŋamya oluusi n'abantu batera okukola kubanga bino tebiriiko ku baluŋŋamya bokka wabula biri oluusi ne ku bantu abawaayo obubaka obw'okwogera oli n'asituka bamulonza okwogera n'agamba batuddaabulidde bulungi tweddaabuludde bulungi nnyo okuddaabulula kyekigambo ebibi ebikyasinza okubeera ebibi wano mu buwangwa omanyi kyekitegeeza kimanyi abatulaba eyo ekigambo ekyo okuddaabulula ye mwana omulenzi atalabanga ku mukyala omwana oyo omulenzi atalabanga ku mukyala omulundi gwe ogusoose okulya ekyennyanja ne kimuyubula ebigambo nno nkozesa bya Luganda kati we kimuyubula omulundi gwe gwasookeddeko ddala ekyennyanja ekyo n'akirya n'omululu nga tamanyi ne kimuyubula jjajja n'agenda okumujjanjaba okumunogera eddagala ekikolwa ekyo jjajja kyabeeramu okujjanjaba omwana oyo omulenzi atalabanga ku mukyala nga gwe mulundi gwe ogusoose ng'alidde ekyennyanja kansubire nti ontegedde nakutegedde dda mmanyi nti n'omulabi akitegedde ekyamazima ekyo kye bayita okuddaabulula waliwo ekigambo ekirala ekikozesebwa kyesaagala kiddemu kikozesebwe newembanga nfudde twazze n'abakukunavu abakukunavu twazze n'omukukunavu omugagga Sempiri Yusufu Kachwana ababede atunda ebyomuwendo e Kampala twazze n'omukukunavu ennyo nnyini ddala ow'amaanyi Kibuule John Ntale omulangira ono nno inginiya w'amaanyi ekigambo ekyo kyekigambo ekikyasinze okubeera ekitali kituufu bajjajjaffe tubeera ku mikolo gino babeerako balaba ne gibatama ekigambo obukukunavu okimanyi
nange ndakambadde manyi nga ndi omu kwabo abalowooza nti mba njogera kituufu. Ekigambo okukukunala bulwadde. Omusajja n'asamba omupiira mu kisaawe. Ekinywa ne kyegolola. We kyegolola ne kitadda ngulu. Nkozesa nno Luganda. Oyise mu mupiira. Ate kati kikyo Wetuliawo era ndi ku mupiira. Ekinywa ne kyereega. Ekinywa we kyereega mwe Abangereza mukiyita masopoolo ne kitadda ngulu. Era eyo bamufulumya mu kisaawe. Eyo ndwadde. Bamufulumya era eyo yamala ebbanga. Gye tuyita endwadde y'okukunala. Kati buli wookyogera katukulage ku bakukunavu be twayise nabo. Obanga ogamba nti abayimiridde abasambye omupiira ekinywa ne kiremerayo. Oba otukoze bubi nnyo kwe kugamba ebitalina kukolebwa ku Buko oba bye tulina okwegendereza. Ennonda y'ebigambo, ensengeka y'ebigambo, n'envuga yaabyo, n'enfulumya yaabyo. Nze nnyongerayo ekigambo ekirala kuba kati ate binyumidde. Kuba ndabanga ayagala okoma ku ebyo. Katusooka tukome ku ebyo tunadda kubanga wambuuziza n'oŋŋamba biki bye tutalina kukola nga tutuuse ku Buko bye tulina okwegendereza. Ekirala eky'omuwendo ennyo ky'olina okusembeza mu mutima gwo ng'oli ku Buko entuula yaffe. Omusajja oba omukyala ng'oli ku Buko ng'otudde waaba mwami nga wentudde bwenti. Ekkanzu erina kubeera ng'eri wansi ng'ebisse bulungi nnyo engatto. Tuli wamu? Tuli wamu. Twewale nga tuli ku Buko kye twandiyise okudigidadigida. Okudigida okumanyi? Kwe kubeera ng'oli bw'oti. Kano nno kabannaffe abaasoma abayivu. Oli ku mukolo otudde, omukolo gugenda mu maaso, naye mu Luganda olutula tukiyita kukaga. Oli ku mukolo okaga bw'oti. Oli bw'oti. Oluma n'emba bw'oti ku mukolo olw'okubanga wakolamu kasente, olw'okubanga nti oli bulungi. Ekintu kino kikyamu. Kitegeeza olengeza abakulu gy'ogenze. Ekitalina kwongerwako kukola kwe kusalako. N'otuula ng'osazeeko okugombaganya amagulu. Ekyo nakyo si kituufu, tekirina kukolwa ng'oli ku Buko. Oyongedde okumbuuza by'otolina kukola ng'oli ku Buko. Tutuuse ku Buko tubutuddeko. Olina okutuula ku Buko nga weeteeseteese bulungi mu bigambo eby'okwejjulula. Totuulanga ku Buko n'ositunkana. Otudde ate ositunkana. Kubanga w'onoositunkana ku Buko ogende onoonye kamugwanya gye kali oba ka 15 gye kali, w'osanga abakulu n'obasanga nga bali mu kunaaba abataasobodde kubeera ababadde ku mirimu nga bali wano, ogenda kwogera otya? Ku mukolo w'obanga ng'ogutuddeko olina okugutuulako n'otoguvaako kugenda gamba nti ogenze kwejjulula paka ng'omukolo oguvuddeko. Kitegeeza tolina kutambula ku mukolo. Ebigambo byo bitegedde? Mbitege. Era w'obanga ogenda okufumbirwa oli ku mukolo ogwo gwennyini gw'oliko, tolina kunyumizaako mboozi z'ewammwe. Kino nno okisanga nnyo mu bagenda ku mikolo ne batuuka eri ne bagezaako okunyumya emboozi gye twandiyise erimu ekigambo ky'Oluganda ekituufu abakulu bayinza kiraba lumanyi. Omanyi tululabira? Mukulu Nampala Yusufu nzize mu makaago n'ensangayo abakozi b'emirimu naddala omuli bannaffe abo abatuweereza mu nnyimba. Mwe mbayita ba disco jokers olunabuddu. Otuuse ku mukolo, omukolo gwa kitiibwa n'otandika. Ono nno omudongo ono byakola tabitegeera naye n'akwanukula.
nti nze ndi survivor simanya simala gagenda n'omuddamu nti ojja kufa nti abasajja abakodo bantama n'akuba. Abantu basanyuka nnyo, bibanyumira nnyo era ne baleekaana nnyo, naye obeera oweebudde ekitiibwa ky'obuko, oba oweebudde abantu be mugenze nabo, oba ani akyogedde oba ani akikoze, okuwaanyisiganya ebigambo. Nodda mu mboozi z'ewammwe eno n'ozinyumiza mu bakulu eri ku buko, omuli okujereegerera ng'olumba amadiini, omuli okujereegerera ng'olumba amawanga, omuli okujereegerera ng'olumba ebyobufuzi n'ebyemizannyo. Kitegeeza ogenze eri mu bakulu nga toli mwetowaze. Kale ekintu ekyo kya muzizo kye mwandibadde mugenderako ku buko kwekyo ekibatutte, n'emboozi enyumizibwa nga yeekuusa ku ebyo ebibatutte, kubanga weeri ate teggwaawo. Tweyongereyo. Weebale kubeera nga olaba omukutu guno oguli mu manya ga Kaddumukasa Simon Peter, era ne banno babuulire babe nga basobola okugulaba, babeeko ekyokuyiga. Kituufu bw'olaba omukutu guno n'oŋŋamba nti olina kyoyize, gwe togenda kuyiga. Nze ntudde naye wano nina byenjiga bingi, kati ate gwe atatudde naye, gwe atabeerangako ku mikolo oba ng'ogibeerako naye nga tokola ki, ng'ebigenda mu maaso tomanyi butuufu bwabyo. Tetulina gwe tulumba. Simon Peter oba Kaddumukasa Simon Peter ye agambye nti akubuulira ekituufu ekirina okukola ki, gwe n'okola ky'oyagala. Okitegedde muganda wange? Kale n'olwekyo weebale nnyo okulaba, weebalire ddala. Njagala n'okubeera nga nkuwummuzaamuko nga tonnaba kumpumuzaamu. Kano mpulira kansiiwa. We tubeera ku buko, ng'ogenze ku buko, omuko ne be mugenze nabo temulina kujjamu ngatto nga muyingidde mu nnyumba. Oli alina katayiro ke kagira bwe kati, gw'ogenda oluusi akutereddewo emikeeka gy'akabi mizibu ng'oyingiza engatto yo. Ndowooza tunadda ombuulire engatto eyo tutandikirawo.